Fenna tujagendayo awo n'okusabira abagenzi baffe kya kitiibwa nnyo ssebo mukadde waffe toyanzizza toyanzeege. Twagala okuddamu okwebaza mwami Mayanja ne ttiimu yo kubanga abantu bali wano bonna musayi gwa Mayanja kituufu nnyo tubakubireko mu ngalo Bamayanja. Sijagenda wala protocol sijamugoberera nnyo naye ekyansabiddwa Kereziya ya Busaato wano mu palisi y'e Naluggi kyabadde kimu nti njagala okwogera ekigambo kiyitibwa ssente eziyamba ekisomesa eziyamba parishi eziyamba diocese. N'olwekyo buli kisomesa nga diocese zonna bwe zibeera wabaawo engeri gy'okusonda ssente eziyamba okulaba nti diocese eyimirirawo. Saba omukisa byetwegomba mu famire yaffe obasooke kwajula oba kukola bire maaso nabikolo okay basebo ne bannyabo kantwala omukisa guno okusiima okwebaza n'omukwano gwe mulaze famire yaffe ab'okukyalo abavudde e Kampala batindizza eŋŋendo bannange mwebale nnyo mwebalire ddala kutulinnyira mu lusaayi. Bwe nvaawo njagala okwebaza Father Christopher atuwadde ekitambiro kya mmisa. Father oyo mulinako akantu katono nnyo. Olunaku omwaka ogwasembayo nga lockdown tennajja twali wano ne Father Christopher n'ankuba akaama. Father oyogedde saagala okizze mabega temevuunike ennyumba etandike era gyagenda okuwera emyezi 4 ng'ennyumba ewedde saasobola kufaza kuyita kugiggulawo nga tukyali mu lockdown naye sebo Father ennyumba eno gye wansaba okuzimba. Kati bwe mmalaawo nga maze okusiima muwulira nga maze okusiima abantu bonna ab'ekyalo abatindizza eŋŋendo abavudde e Kampala ab'emikwano ab'eŋŋanda banaye mwebale nnyo okutulinnyira mu musaayi. Pozi ekirala abantu bano mulaba banyimiridde mu maaso bano abakutte ebyuma ebyo mulaba nabo njagala okutwala omukisa guno okubeebaza. Babadde ne famire yange babadde ne famire yaffe babadde nange tebakolangako kintu kigamba nti kinyiiza nti oba kino buli ekimpandiikibwako bulijjo kibeera kirungi. Bawandiika nnyo ku baana bange ku nze nzennyini ku mukyala wange ku b'ekyalo naye sibafunangako mutawaana gwonna nti balina ekisubi kye baali bakozeeko bannaye mbeebaza okubeera nange ebiseera byonna. Kaakati olunaku luno si lwakwogera njagala mpozzi abantu bangi balindiridde okulaba gundi yaani njagala okwanjula ku baana bange abatono abaliwo buli omu abalabe. Kakati kansabe ne mukulu waabwe Jose Chameleone ayimireko abawubireko. Kansabe amuddirira bamuyita makimaki wizo mawizo jangu wano obire ku bantu jangu wano obire ku wizo jangu obire ku bantu abatwetaaga okulabako jangu wano jangu. Okay oyo mutegeera. Kakati nenzizaako oli omulala oli gubayita yasooka kubeera Lizard n'afuuka Palaso kakati ali King of the East. Yaddagaddewo baggaddewo naye ndowooza bujja kusobola okwetegereza. Kakati ndowooza okwanjula kuwedde baganda bange bonna bali wano bannyinaze basengange olw'okuba nti obudde butono sijja kusobola banjula naye bonna weebali tuli bulungi. Kakati bannaye mbadde nkoze ekisobyo mbadde neerabidde okwanjula maama wa Wizo Mawizo naye nsaba ayimirire katono abawuubireko. Oyo ye maama
mukyala Mayanja yavaamu abasajja abo bemusinga okwagala bemusinga okwagala n'okutendereza. Kakati Step Father, njagala okutwala omukisa guno okwanjula omuntu ow'enjawulo gye tuli naye asobodde okutulinnyira mu musaayi. Tuli wano naye ali naffe wano mu kusaba kuno. Kati nsaba maama wange ono sijja mugamba kubiyimirira asooke abawubireko then mwanjule bawubire mumwetegereza ndoza temumanyi Step Father omukyalo ono ye maama wa Moze Radio. Ye maama wa Moze Radio. Ekizibu kyeyafuna omugenzi, ekizibu kyeyafuna naffe kyetwafuna mu ngeri y'okuddiringana, n'olwekyo tujjawo omukwano ogutugatta ffenna nga famire. Ekimukwatako kitukwatako, ekitukwatako kimukwatako. Era ne mukusabira Moze famire yonna yagenda ne tubeera naye kusaba okwo. Siwe mukyalo oyo. Kakati ndowooza kanziriza akazindaalo kano. Omanyi waliwo omusajja wano yeeyita omunene simuyita gejja takoowa tagira ki. Kamuwa akazindaalo agulewo akatale. Nga bamaze okuganzika ebimuli ku kijja kya muganda waffe Emmanuel Mayanja, nsaba tuddeyo ng'abayimbi batuwa oluyimba ate omukulu akole omukolo ogw'okuggulawo enju n'okugiwa omukisa. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Olingo wasambe olikibonere panatinde limbiso Yesu mubigisi. Olingo wasambe olikibonere panatinde limbiso Yesu mubigisi. Sale sale na kamokozi omoyo kalesemo. Sale na kamokozi omoyo kalesemo. Munange ngabonda banginga wendi sina subi walala ekwesubi eri kinanema mukama bomba kumpi eri soya lirinda bayo najendiba abekisema kubonyi bawangula nibawangula niziwangula abekisema kubonyi bawangula nibawangula ezijituma kubonyi ziwangula niziwangula
oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukizo mu nnyumba yo kankwanjulire ba King Montage Photo Studio ffe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola vidiyo. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusange Bannankulabe ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino 0702 104 125 oba 0755 311 731 oba 0777 23 405. King Montage Photo Studio ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.